mulalu bwempoga nabaga nti musajja mulalu era ne bagamba eddoboozi babeera tebakuwulira bulungi. Abatulaba abalungi tubaniriza olunaku lwakusatu as usual. Tuba tuze ne Mr. Tamale Mirundi Joseph naye ya Joseph toliteekako nnyo anti mbagamba Joseph sirinnya lyange is a nickname. Baali kubatiza nze nali yebatiza nze musaaga nakwata faaza ekikumu kyaki omanye ne mutaani wange ono we natuuma Ben muto wono naye kwata faaza namukuba ekikumu kyaki yamuyira amazzi bijja byegoberera kati oyinza kati mwetemulaba juniya ono temwe juniya gwe mumanyi naye ate bakulu be bamaanyi nnyo lwakuba bo tebakola ki tebalabika. kakati ne mu famire yewaffe nze ndeekaana bali bagagga nnyo temubawulirako kakati mugenda kubeera mujja kusanga ekizibu temulaba juniya mulowooza nti famire eweddeyo bali basajja badokita bali basajja balooya bali basajja bakola emirimu gyabwe ono muto waabwe olina okuba kati ng'oli musanyufu juniya yakomyewo ate omuzukulu ava ku mabega ga jjajjawe n'agwa naye kyengenda okukola abaamuko n'enkoko tebalifuna na nkoko etakula kyengenda okubakola omanyize sikayala waliwo abaali babuuza nti wabagamba nnaku 14 ng'omusajja tebakyali 14 zaali za mikolo emizinga gisimbule kati emizinga gyasimbula omanyi African gods mwe tembamanyi mu 2014 bannalweso nakalema bayitanga fellowship. Fellowship yalina amaanyi mangi nnyo Museveni yekanga yatagirimu abasigadde nga mwebali nga yababbi bali mu gavumenti babba kino bamawulire kati kano akasajja kafudde mu nyovu ezo tukanoonya okuvumbagira mbuba akalimbye mukagenda ku UCC kajjako pulogulaamu za ndi kuyingiza kabuli kabushenga najjako pulogulaamu zange polo gwali baavaayo kana akawala bakalita nkayingiza kabuli fezi kakati nkugamba nti ffe tukola ebintu byaffe naye birwawo olwaleero abanwanyisa bonna nalabye tumwebaza eggulo 2 days ago manye ebyuma bibalaba ng'agenzeewo omuntu omu amugamba why don't you talk to Mirundi because Museveni is dropping him from his cabinet. Tumwebaze Museveni agoba tumwebaze mu government tasobola kulinya waabwe gye bamusala ne bamwasa omutwe kajoza abantu baka omutwe ne bagwasa nsobola okuyiteeka amwenge nengenda ku radio nenjogera ekibogere tumwebaze bamutwe ne bagwasa kakati they are fighting many of these people they are fighting to retain their position. Nankabirwa ina amatamu yizo ganti ali atadde mu gundi empafu kakati abantu abo abakyayiwe waabwe Museveni bw'atabaawo bwa minisita nendala betumwebaze ng'agamba agenzewo omuntu why don't you prevail over Mirundi because Museveni is dropping me no banekamba buulire tumwebaze tuyambe eggwanga lyaffe omusajja gundi bamuyitaani mukula yategeera nti yabbye sente za gavi mukula ne bamusiba mu kkomera mukula yawandikira Museveni ebbaluwa ng'amanyi tebagenda muwa bwa minisita n'awandikira president ebbaluwa n'amugamba don't appoint me as a minister I stink tumwebaze you stink nonukanga enagisi nonukanga amazzi tumwebaze nanukanga amazzi tumwebaze shouldn't be a minister tumwebaze yaligenze nange tumwebaze nonukanga amazzi nonukanga enagisi nonukanga etoyi olunaku olwaleero eweze wiiki namba bukyanga Mzee Mirundi aviirayo Katikkiro wano era abantu bangi ne bamuviirayo ne bamubeera bubi ne bamukuba abantu nga I think baba besingira ku kikyo nga baga nti lwaki PR teyakolaawo ku lw'okutanula wiiki ewedde Katikkiro n'avaayo in his shortest press statement ever
n'ategeeza nti kabaka ayina alaje ye muluma akasiru kabukedde akawumba tuutu mbw ali ku dduyiro bamukuba ekiiso munyiwanjaga ku dduyiro yabaddeyo ddi nga wa kana akawumba tuutu waliwo yakubye mu kabaka ali ku dduyiro kakulu byakafungula ndiga omuntu asinga obusiru omanyi makamba bule abazungu nze natulya koosi zonna nensoma ekintu kyensinga okwenyumiriza mu mascom logic political science ne strategic management omuntu yenna atalina magezi mu nsi ffe tubitunulamu kati Mayiga ekyamaleeta obuzibu mukimanyi Mayiga ne Nnaabagereka baagala nnyo sente ne kabaka ayagala nnyo sente kaakati ba Mayiga yatuula ne Nnaabagereka ne bagamba amazaalibwa ga kabaka tulina okukakolamu sente naye kabaka bw'aba tazze tebajja kuleeta sente bwe tukole private function Nnaabagereka mwagazi wa sente nnyo kuba yava Bungereza ne famire yaabwe tugimanyi kakati culture institution tuyinza gikoleramu sente Nnaabagereka ng'oba omukubye nnyo yes ate agenda kunkola kyamweho ne simaani mbayamba buyambi kabaka yali tajja kujja ku mukolo ogwo public function kabaka yali tajja kujja kuki ku public function naye baategeera Nnaabagereka ne Mayiga n'abasuma abalala baategeera ti bw'otaleeta kabaka ku mukolo okukola public function kampuni ono zisaba otya sente bazo visibility zijja zaagala visibility Mayiga yagamba mbuwadde emisinde tegibaddeeyo gyambalire mu nju naye kyenjagala olwakolayo tugenda kutunulira ebimu ku the pertinent questions abantu bavuddeyo kukomerera Mayiga abamu ne babuuza nti Mayiga atasula na kabaka mu kikomera kye ekimu kabaka alina abaana be atuuka atya okuva ewuwe najja mu bantu ng'alabika bwati omuntu eyali badde ennamba emu kubanga olina okumanya kabaka munyiivu kabaka munyiivu nnyo bw'omutunuulira ffe tutunuulira nabaga nti abazungu abo mubalaba abazungu tuyeyireko simboyizimu nti tunulya omwana ono ali e Bungereza kubanga omwana oyo omutunuulira yayagala nnyo maama we Diana hare yategeera omusajja yawandika Ali Fayed yawaabira ono eyafudde bawa Queen teyatta mutabani we Ali Fayed musajja muwalabu naye ayina amaduuka mangi nnyo e Bungereza baamumma obutuuze kaakati Diana yayagala aswaze Bungereza why bakola ensobi Diana ali mukatuliki Diana nga teyebakangako na musajja virgin yali virgin talina kyamanyi ate kabaka afuga egaali enninyemu kuliwo bakabaka bafuga egaali enninyemu naye kabaka muswati abotola bubotozi naye tulina bakabaka abavuga egaali enninyemu nga tebafuddeeyo nga bo tebafuddeeyo era omukazi yenna agamba I want to give you the first fruits of my womb kakati nkugamba tusitadinga abantu nti Diana yasanga Charles ali engegete ku mukazi Camilla Parker nga love ya kukyalo waliwo love etakuvaamu mukazi wonga buli lwaddayo ku kyalo era akasajja ke ka boyfriend ka akasooka akali embuzi era akaddamu n'akasanga indelible ink kakati oyo gundi Charles had to marry n'agamba olinga kampasa omukazi omukatoliki ali virgin ngatte ekkanisa neki ne Kereziya noono omwana kyeyabakubidde tuleete bulaaka tugambe nti obwakabaka bwa Bungereza buli all embracing yes but what type of black do you have American black ne Museveni naye bwakola katuleete abalango change n'omutwe gwa change ayonoonye nnyo gavumenti eno
n'akatweka akamulinga emboona muyi baminisita bagamba baminisita bagambye pulezidenti nti bavu mu kamera mu kabineeti ne bamugamba waliwo Nankabirwa yagamba mumukubiriza naye Nankabirwa singa wali ku ssimu nga Museveni nze nali mbawulire Nankabirwa byonna ali kuvumye Nankabirwa nkuyinako data Nankabirwa nje besi yonna nkuwinyisa mbo bamutiisatiisa yaya kabineti where am I? Am I under any minister? Siri under minister. No. Okay. But then again, toli under minister of presidency. Then speaking about tugamba. Ebyo tobirimu. Nkugamba. Nti Diana baleta virgin, baleta omukatuliki, nengondo Charles yali yakodda. Akyayagala omukazi yawasa kusanyusa Abangereza. Nenga yali akyayagala eri kate Diana najja n'afuka darling w'abantu era waliwo ne mu ggwanga eddala yawasa okusanyusa ab'eggwanga eri ne mu ggwanga eddala eri yeyawasa ng'asanyusa baggwanga eri ne Bungereza oli yawasa Diana ng'ayagala kusanyusa mpasizza ofiiso loolo so kakati kyembadde nga kiri kimu nti abantu bwe banyiiga Diana yagenda okulaba nga Charles omukwano guli luddawa guli eri ono virgin ate ndowooza bati balina basenga abaabwe Abangereza yajja talina kyamanyi kigwanga emmungu naye aliko olukazi olukadde luli Kamira Parker Bowles yayuya nayuya n'ateekamu ebirungo n'ateekamu gone kakati Diana n'afuna obusungu n'anyiiga n'ayagala to destroy the British monarchy yakwana omuvubuka oyo mutabani wa Lafayette nga muwalabu mu Egypt. How can a king of Britain, the next in line, share a woman with an Arab? How? Two, as if that was not enough. This was a Muslim. The king or queen of Britain is the head of the Anglican Church. Yes. How could a member of his or her family attach yalinga no Muslim? Era nze nategeera nti omwana bagenda kumutta yagamba, I'm going to give you a surprise. I'm pregnant. Gwe nga balangira bali be bagenda kusikira wa Anglican Church ozale musajja omusiraamu nga ne Britain yamumad omunyima omulowooza nti abantu babagezi omuntu yenna obwongo bwe nga buli affected ebbuba oba obujozi oba obusiru tategeera mmwe muyina omukuulinga ne mutegeera nti bayiro kati abakazi batumanyi nga muleke ulabazze bwati kibula abakazi batutegeera bo ne babeera naffe kakati Diana yali akubye obwakabaka bwaki bwa Bungereza kati when you come here Mayiga yandamayininga bande bonna nali obwakatikkiro kakati Mayiga ye yajja nakola sente nakwatibwako ako kakabushenga omufere kanzo n'omufere soti damasipopula katikiro gali luddawa agenda muto ki enkanga Mayiga muto ayina emyaka emeka kakati Mayiga najja mu bubbi Mayiga alina bano ICC betwala kankubuli. Do you believe Mayiga tamanyi yali tamanyi tibatwala abaana bero batunda mu organis wala bakyogera? You think waliwo ddiiro efaanana bwetyo nga Mayiga tagimanyi nti munsi ddiiro ezitambula abantu baji kene muba bwenjagala okuba Mayiga mukuba ne mujjawo naye Mayiga tuva ku kyalo kimu ate mama wange yanga nti balina Oluganda ate Mayiga wa mutima mukazi wange namayanja azaala ono ekundi Tamale wa mutima kati omulekaalekamu muzeeyi birungi enkuba gy'okubyemu Katikkiro olina ky'omulekeddemu kweri kakati kankubulira ukwati Mayiga yategeera kabaka gwensinga okunenya Museveni and kabaka they are different. Kabaka yalowooza kabaka ekizibu kye kyayina ate bwe mu Abaganda bwe mutavaayo
tugenda kufuna ekizibu temukimanyi. 1 abataka ba Buganda abasinga obungi babaita bansowole. Lwaki bansowole? Nti Abaganda bwe bagenda nga ebusoga ne bagenda ebunyoro ne bagenda ekiziba ne bajjayo abakazi. Kakati bo bano bambi ba hunting dogs nga bano batukola. Ono nanyini buyinza bwayagala tukola mbu yabbe sente bamuyita Kania. Waliwo omuntu wamanyi nnyo mu gavumenti alina Oluganda ne Museveni bamuyita Kania. Ani ku bantu abanyala ko bamuyita Kania abeera nnyo ne Galubindi bamuyita Kania. Kania tekyalwadde Kanya. Bamuyita Kania alina Oluganda ne Museveni kulozere bwa Museveni bamuyita Kania. Ani ku bantu n'abanyalako bamuyita Kania alina Galubindi bamuyita Kania. Abazungu bamuvumbagidde Kania ali ku musango. Kakati nkugamba nti Museveni alina enjawulo ne Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yalowooza abataka yabatya kuba nabaga nti Ssaabataka Muteesa Ow'Olubereberye yeyawamba abataka. Chairman w'abataka teyali Kabaka n'akiwamba. Kakati Museveni yasooka kwogera n'abataka ne bamulema. Abataka tebagulwa ba lukanzu, they want ennono. Kakati Kabaka bw'ategeera nti abataka tajja bakola tajja dagenda nga abakyusa aleeta abafere bakangalasi n'abajjako. Omutaka Nadduli Kibaale y'omu ku bataka abalwanirira Obwakabaka. Nze nagenda okubeera ne Kabaka nga tulina abataka babiri ab'ennamirembe n'ab'emmengo nga mulimu ensowole nga mbeera ne Kabaka naye nga tubamanyi. Mwe kyemutamanyi mu Uganda bwenkiba buli mugenda kwewuuna. Ssaabasajja Kabaka Kambabuli abalangira babeera wa Kasujjulubinga. Omutaka Kasujjulubinga abateeka mu kkomera. Kasita babalondamu munnammwe bino bye muga nti Bobi Wine bamuwangudira singa ali wa Kasujjulubinga nga bamusiba. Mu Buganda omulangira atambula n'ekide olagawa oyagala kuwamba munno. Kyobe abakalamojja tebambala mpale bakabana kaleeso kasutula kaleeso bakubira wasula kachi kaleeso kasakagiraka oyagala kukwatana twalo oyogera mu cyayi twalo oyogera ku mukolo omukalamojja abeera ne kaleeso ng'ate abakazi bali bwerere ne kasula kuleeso bwati babulizaawo wepima owai oyagala kona ani wano otandise okwepima. Kyobola bano bafaaza banaddiini bambala egganduula bambala engezi nebambala kane ne bateekako n'omujobero. Kakati ne bwoba oli w'amaanyi otatolira kusula gganduula osudanda weya osula akagoye akasookako negganduula olusitule so babeera muli munda oyina ki ekyo kisula bekityo abakalamojja kasakaleesu kewanika wepikirani nga wepikapika kasuku tuli mu kyaki nga wepikapika wepikirani lwaki kaleesu kewanika. Twali mu kyaki Kalamojja omukazi najja nasiimula kuva sebo n'enkumbi bazina president omanyi Museveni yakola yagamba owamawulire waffe wa PPU bwe yalaba omanyi abamuli bagezi bwe yalaba nga omukazi avudde eri ono yepikudde oba yaleeta eddagala ki namukakanya nakakana kakati munnamawulire wange namuka Museveni yagamba iyo towa mutobikwatayo First Lady yali agenda Kalamojja agenda okulaba ng'omuvuka agoba omuwala emisinde badduka n'agiyimiriza mu bakwate n'asindika abaserikale
Chichi. Agenda okulaba nga ate omuwala musanyufu. Why is he running after you? Yangalo omusajja bwe yali naye namugamba mu Kikaramoja. You think there is a defilement in Karamoja? There is no rape in Karamoja. There is no defilement. Boche bayina kiri kimu. Bw'oba yagala okuwasa omuwala mu Karamoja, ento ziteeka wali ate obba nzibe. Ente eziwasa omukazi mu Karamoja baba babbi nzibe. Oproving nti osobola omukuuma. Kakati omukazi omukalamoja muwala ogoba mugobe nebo omusajja bwaba yaguze kulali ba kuteeka wali ente ezo zibapote kasito omukazi omukalamoja akole mu kuba ku ttaka kakati omukazi ono gwe bakozeeko omuwala godifayirize yagenda ewaabwe n'ayogera ti dadi mutabani wa gundi ankubya ekigo n'embuzi n'agitwala uye musajja yaleeta ki it is after defilement. So kakati yambadde mbaka kibadde ki nti Mayiga cultures zonna zibeerayo kakati Mayiga abantu bano bonna sinanya Mayiga yekka our people don't know how to manage crises. Abantu ba Uganda tebamanyi how to manage crisis. Kuba abantu bali baga nti Katikkiro yabeere wala wachite tunenya ku bajjunju basanga lyamboga ababeera ne Kabaka. Let me tell you. Mayiga yabagoba. Let me tell you. Soko ndio kati. Mayiga ya ngabagoba acha wali. Ssaabasajja Kabaka muntu ayina obulwadde bwe. Everybody tuyina obulwadde bwe tusikira. Tuba mu family omwo mulimu pneumonia oba sukali oba mulimu asima obuli tradition. Ne Ssaabasajja Kabaka Katonda bwe yali amutonda ye teyamanya kuba waligambye nti maama we yavaawa nabagamba ti enjawulo yange ne Kabaka maama wange yali talinaanye Muteesa. He would have been a prince. Mama wange teyagenda ku buddo. My mother was more beautiful than Kabaka Mutebe's man. Maybe Muteesa would have attracted so proximity. Proximity. Kubanga ye Katonda tatutondangako. Yatonda Daudi n'atonda ani naye ate ayinawo yabakomyanga. Kaka today the issue is Kabaka is a human being. But Baganda don't know. Ssaabasajja Kabaka Lukoma Nanta wetwa Magulu Nyondo Nanta kubirwa simu. That's a human being. Ayanirege uli Magulu Nyondo. Because what the people don't know, Kabaka aba muntu nga muntu era azaalibwa mukazi ate omukopi. Kakati tukita mystification nti papa mutunuulize abakaridinaali ne bamujja Argentina naye emikolo gye bamukolako mwenkereevu n'akyusa n'erinnya eddala weerabire gye wandaku bwe bagiyita anti nkubuulira kati walimu amanyi nti ono yali bisopa w'omu Argentina. Era katumanyi nga Pope Francis naye okimanyi nti yavuganga gaali eggaali etya zimbire by'Abaganda ebyedda nga weesangulawo. Abazungu abo mubaveeko baakwata omusajja omuyitale ne bamutwala mu Argentina n'abeera mwavu nnyo. Paapa ayina wanulanga ayina eriwuggwe limu olunaku lumu yagira kagaali bw'atuuka mu kyaki nga balinda faata balinda bisopa ajje bamulinda aliwa nebaga nti nze gwe mulinda because Europe has got a bishop, Latin America has got a bishop, but Africa and America cannot get bishops. Aba-Africa babamanyi basinza eddiini yes Billy. We shall never have a pope, an African pope. Kubanga n'Africa bonna be bagezezaako balinze Emmanuel Miringo era ekyobulaba nti mu Africa muti mukimanyi lwaki Kardinali Kiwanuka Nsonga Kardinali Wamala gonna manya g'abasamize Dungu manya g'abasamize an African abazungu bamukolako dda research yasoma eddiini mmeka. Billy. We are not likely to have a pope.
agenda onnyenyeza ensaasi mu Vatican America from Rudda wakati yembadde nkunyonyola oba tunyonyola lwaki bulemu ogizza ku Mayiga nga tewaliyo ne bali bwatu kyatunyonyola n'Abagereka n'otunyonyola ne Mayiga ne n'Abagereka bali omuntu ki bonna banoonyi ba ssente n'Abagereka yajja wano wendiri Kabaka si n'Abagereka it was Mulwana who organized a manufacturers association yali akola PR ne bamuleeta n'Abagereka yes mu World Bank yali akola PR public relation good teyali mu World Bank kakati ndikankubo nabo mwelinde mukola kakati nishiyose n'Abagereka olanda ebintu biri mulinde eggwanga n'Abagereka etunulira institution ya Buganda nga soli gifuna musente why tebogerwako nti in order okusomesa Abaganda culture yaabwe do they have to pass through the nose era bagamanga omugezi oliwo kasujja kakibuuka bufere omugezi w'ekisakati nekikubirawo nze ekisakati nekikubirawo nga ndi mu State House president ambuze muga nti ndidde babbi banoonya sente kakati Mayiga ye yalowooza bano bonna bakatikira abaasooka bamuliika bayinginiya baani baali ku nnono ono najja nekimeme yambu muto waawa enkaŋŋa ebantu wagambye togenda mukuba nnyo nedda kyembooza nze mbuuza ekintu kimu kyembuuza abantu bulijjo nti owaayi obutono buba buto omuto kuba omutono tekitegeeza nti muto yes kuba mulimu ebintu ebyenkana ne jjajja waabyo nga bafaanagana Abaganda baga Sawula nswera musajja nankazi kakati Mayiga yajja nga ye mukozi wa ssente nga tajjidde ku nnono nga bwe watunyonyola wali nti mu bakatuliki waliyo abali holistic waliyo n'abajja nga bo bayive gavumenti Mayiga nekiwala byemale ne Kabusenga gulupu eri eki nakano kakulu byatako tekafunyemu tugenda kwakattira bwereere ko bakakozesa bukozesa ngambwa kakati Mayiga yakwata amawulire oyo omufere Kabusenga nakuba Abaganda n'abo bana mu gavumenti Mayiga sirika manyi akasajja kakubya Abaganda kabamaze mu gavumenti kakati Mayiga yali wa ssente nti banne bano bonna bali holistic tradition Mayiga najjanyaga najja n'obubibwe Mayiga wabano I've told you I don't believe that Mayiga was not aware that these people were killing people to extract their organs. Okay, but today olabye amanya g'abantu abamisinga 90% y'Abaganda where is Mayiga alina bano Mayiga alina bano kubene ebya nopu eby'obululu. Yes, have you heard Mayiga complaining? Mayiga yaga yali avuddeyo akalulu ne jjajja wako tebenkana Mayiga enkaŋŋa Mayiga muto waawa awulira esebo kakati nze nkugamba ti Mayiga yajja munoonyi wa ssente kati Kabaka najja afuna ekizibu Kabaka yali negotiatinze ne Museveni n'amuga nti mpe biliyoni 10 to invest Kabaka yajja ne tradition ye alina kwata ttaka alitunde abantu babatunde n'aliza Buganda Land Board kiwale bimale kulubya tebaliziikibwa tujja kwokya bwokya kiwale bimale alina kwokebwa tebayinza kuziikibwa kakati Kabaka bamakubu yabaani baali bappi bwe banegotiatinga ne president ebintu ebikoze balyako 20%. Nakano kantu yapusi kano kagenza omwana akakasejja kakulaganyire Kabaka w'omwana bana bali kugwaji bebavunaana ngenda kabakubira kafunye sente okuva emaani ekaleko 20%. Kakati Mayiga yajja ku maaso naye Mayiga n'alowooza Mayiga ekizibu ki yalowooza ti once you complete a project tebajja kujjamu sente endala kyekikubye Mayiga n'akwata amasiro n'atabaala n'agenda eno n'ajjayo sente amasiro
were declared Kampabuli. Nima yugajo kwati wabaganda bajamu baba mutti. Kankubuli. Seba. Abatalibani mu Afghanistan. Mwalimu eminala. Ejazimbibwa mu myaka 10 gy'Ababahai okulaba Katonda. Abatalibani bwe bawamba mu kinaana bagikuba ku ttaka. Abatalibani eminala gyaliyo ogenda okulaba Katonda nti n'abakyusa ennimi gyali Afghanistan. Abantu ba Uganda mukimanyi ti ensi ensuubiza eri Uganda. Mumanyi ti Papa John Paul II Omupoland. Abapoland bali kiyindi. Family ye bagidduse ebweru n'ogireeta wano. Mukimanyi mukimanyi tubaite tukimanyi. Mumanyi nti mu Ssematalo owookubiri Queen wa Bungereza bamuleeta mu Arua bamukwekeyo. Mukimanyi nti Abayisirayiri mu Bayibuli yaabwe bagamba ti Uganda Karamoja yensi ensuubize yennimiro omwali gondi Eva n'Adamu Uganda. Abayisirayiri baali bagenda Karamoja. Karamoja is as big as Beria. Ere Karamoja eriyo bayita Abayudaaya. Bafarashis baali luddawa Ethiopia. Why? Ono Queen of Sheba yenda ku Selemani yali Ethiopia. Wali ogenda ku Ethiopia bali bakazi babalagavu. Abakazi babalagavu ate obwavu obuliyo omusajja omwezi wano avaye olulimi lumukutuse. Bosoti baina babajita now mayito ogenda mu Ethiopia mabaina amadu bakuleta wali abakazi bali mu bibanda baana bawala bato balungi nnyo. Ogenda mu kibanda nojjayo ng'agula emmotoka nomala n'okuwewe n'olaba kyogula bali naked. Sinala ensi ze naakalaba ezirimu obwenzi singa nze saali mukkufu. Bakazi bange tebatya nze ndi mukkufu. N'ogenda Ethiopia nga tuli mukkufu tosigaza $. Ensi endala gyotasigaza $, bagiyita Singapore bwezibwa kiriya. Era Singapore toyita genda n'opangisa loogi nti ekiro kyonna opangisa ssaawa gwe kasola ba Singapore omuwala akutte kambuleera akatono enambuleera gimulaba eno gimuyita ya Bobi Wine singa nali njagadde egikuba nali gibeteese gwe gende Singapore kasola bwe omukazi alina kambuleera akatono aba atunda obwenze Singapore genda mu malego akati Mayiga obuzibu bwe yafuna yatandika projects naye nga zakubbirako kakati sokola nina ebbaluwa gye njagala okusomera ano genda mu maaso sokolabe wali olabyeko ekibuga ekiyimiriddemu akasolo k'omusajja nze ntambudde Europe yonna naye okujjako ekyana ekito kyebakola mu kiwumbe ng'akasolo kakyo kafulumya amazzi naye mu Uganda mwokka mwe muli engalabi ekangabadde. Engalabi ekangabadde awo eyo ngalabi teri mwana wa ngalabi. Mayiga ekayi yakangabaza engalabi nalaba omwana jonga mirundi byagala bituufu nkomole bannange Mayiga muwemu. Muzeyi Mirundi olwaleero press secretary wa Kabaka Dick Kasolo yesterday actually wano press release ko Kabaka wa Buganda Kingdom of Buganda press release there has been an outpouring of concern and well wishes for the health and well-being of Kabaka since celebration of his 66th birthday. While we continue to pray for Kabaka's health and long life, there is increasing concern and a need to guard against speculative, false and outrightly malicious allegations circulating on social media. The malicious falsehoods have ranged from allegations that Kabaka had passed away last year or that he was admitted into an emergency basis to Nakasero Hospital a few days ago.
They are also pointed attacks against senior members of the royal family, the Katikkiro, and officials of the Kabaka's government, as well as against eminent Buganda personalities. The falsehoods and malicious allegations being instigated and spread by people who claim to love and be concerned about the Kabaka, whereas they are not. In fact, there is a clear and discernible plot by those enemies of Buganda to use this opportunity to weaken the kingdom by creating rifts among the people of Buganda and undermining the Kabaka's officials, especially the Katikkiro, Charles Peter Mayiga, and other Kabaka's strong supporters. Nebagamba, please beware of the false messages that are going around. Let us be discerning and careful about what we see here or share on social media. Do not lend a hand to the enemies of Buganda and Uganda by spreading false information which is intended to cause fear, alarm, and undue excitement. The effort to weaken the kingdom shall not succeed. The disguised concern for the kingdom should not deceive anyone. Please do not pay any attention to misleading false social media message propagandas. They pretend to support Kabaka and Buganda when their real aim is to destroy Kabaka and Buganda. Naganti ai katonda kuma Saba Sajja sigini chakweri Dick Kasolo press secretary Saba Sajja Kabaka. Ate Kasolo family yaba Kasolo yabasiru. Yeah? Family yaba Kasolo yabafiri. Kasolo mu muzannyo gwa bano ba Ebonies yazanyanga nga mupi. Yayina muganda we nga ayina nga wandika muno myaka gy'ekinana. Kadoma mu kibuga nga naye mufere. Family yaba Kasolo yabafere. Let me tell you, if you are the spokesperson of the Kabaka, press secretary, how ani amanyi Kasolo? Where have you resurrected Kasolo be agamba waliwo abagalo abefula abagala Kasolo yani ye press secretary wa Kabaka ye yamuleeta press secretary. Kasolo yasoma wa to be Kasolo ayina degree, Kasolo ayina diploma tabiyina ngabijawa. Kasolo mbadde wa Kasolo nga mukulya emmere yawangulako n'empaka z'okulya ba Kasolo mujjewo. Kasolo talina muganda we yawandika Kadoma mu kibuga mu munno myaka gy'ekinana. Kasolo teyazanyanga ng'omubbi mu Ebonies. Katende yaleeta Kasolo ng'akola mu Ebonies. Kati kyetubuuza mutubuulire, let us do naye bano basi naye Mayiga talina Mayiga nedda sijjaga talina magezi. You see, when you are confronted with the problem, it's only me. Me, when I'm confronted with the problem, I lock myself inside. Teaching a meditation. How many press releases has Kasolo written in the recent past? What was Kasolo's role? Did you see Kasolo featuring at Mengo? Mwamulabayo? Nito Kasolo, we, Ninjozo, Kasolo nja ba, Kasolo, kakanako, Kasolo kakanako nja banko abi. Kasolo abadde mu Ebonies. Kati gundi yamu. Kyenkubuuza, have you seen, if I can challenge Kasolo, can you tell me that Kasolo, have you accompanied did you accompany the Kabaka to Nairobi? We agenda. Did you, Kasolo, did you issue a statement when the Kabaka came back? Kasolo, if you are a press secretary, si Kasolo no gundi, minister. Ano mulala. Kano kasajja kawumba tu. Musajja munene namulaba. Anya kulimba nti ali mu Ebonies. Kitawe mumanyi. Yayina ne muganda we nga naye mufe. Kasolo yazanyanga ng'omubbi. Kasolo yali mufere. Kasolo yali mufere before the Kabaka came. Katende yamuteekayo owa Ebonies bwamufunireko. Kasolo ngana bye mugenda mbuuza mirundi ya be mirundi ya kaiti ya be abakwabye nabagenda mubuuze akulira abambo teyasiba Mayiga emigo ne Kamanyana amusiba bamugatu wenzi Kabaka yange mujjamu empale Mayiga bamujjamu empale abambo wagenda obuze nalima ne Kamanyana bamusiba ovuma otya Kabaka bali bamututte mwonika yabawenze Mayiga bamusiba Kamanya bw'oba yina Kamanya nga tasibwangako wa Mayiga yasibwako. Mayiga ye musajja omuganda eyavuma Kabaka mu lubiri ne bamusiba emigwa bamuwase
ne Kamanya ne bamusiba ne Kamanya we bamusiba Kamanya bamusiba kakati nkugamba me tena kugamba there's a public relations officer me I know how to handle issues don't bring kasoro don't blame anybody mwe mwakoze ensobi ne mulita kabaka afanana bwana kabaka yabadde akuba nabagere omanyite mukanzu temwabadde empale kabaka yabadde mukanzu ngerebeta bwezi mulimba yabadde akuba nabagere kabaka bagenzo omugema ewuwe ya commentinze nabagere kayayogedde ngomukazi atufuga atya yaliteddewo omumbejja ono mwagazi wa sente tumumanyi nabagereka mwagazi wa sente anabagere omanyi bwe baba arrogant when they arrogant who vaccinated the kabaka Museveni yakubira Mayiga esimu namuga nti nga bumulebe ali valune ngo Mayiga aliga ngala biyuka kubana unyose let me tell you Museveni yakubira Mayiga yes namuga nti kabaka ali vulnerable mumugeme mwamugemye nga Mayiga nena bageze kabazunza ngate ya Mayiga agamba yali yagamba bamugema olidde ate bamuzemu gwakubiri nabagereka natulole kuba mwagazi wa sente mbaba bagala ki aisoka baka before nabagereka I know how nabagereka came how did she come anti nkugambi mulwana ye muleta kabaka okuva mu World Bank kabaka yali agenda kuwasa omwala bamuyita Dr. Soza World Bank mwanga namba kubemba malewo ati febozi je tumulira ati yava mu World Bank kuba njagala Mayiga dinayinge bwe twabanga tutudde ne kabaka si yalitanga soda njagala Mayiga dinayinge sagenda na kabaka Sudan nga ndabagereka tanna bakulabi njagala mubuuza omumbe jandagire oba tetwatambulanga fenna omumbe jandagire nga Yesu tuliyegulira ne Gomes I was the kabaka before the scavengers came and this scavenger we kasajja kwava mu family njabu nekitawo akakasajja kakasolo kava mukono ne wabo wako batundawo namalalo gakoka gachitawo wako bagatunda kasolo japa bamba malewo kati the issue is clear mwema nyini mumulese kabaka atayina mpale mwema nyini mumulese kabaka afunze kabaka bwafunge eno agabuganda mpanda gwowe nyini atula bifana nibinyeyo waliwo abaze bagikola naye bazze ne batugirayo ebifaananyi bingi ng'ali ku mikolo egy'enjawulo exhibitions bikinga emikono giri mabega kabaka tateeka mikono mabega ebimingi kabaka nabagamba tekatonda bwe yali atutonda n'emikira tu abakazi abo except a few abasoma menstruation period abakazi abasinga obungi bakoona akabiri nga tebamanyi kibula abakazi omukazi yenna bw'aba agenda okutuula akola bwati two things she remembers nti omukira tagutuulako two ayagala kumanya atobye when a beaming kabaka nga ayina emikono ba bwagikoze izo nti concern naye kabaka afaanana bwati nga mayiganyirira ye hausigalanyirira mayiga hausigalo yabbye akoze buli kantu konna tu kabaka nadira kame egondi ngagoze naseka waggulu yali akopya mutabani we welabeko kabaka nga seddeno waggulu nafuwa nabagereka ayogala sente abaminisitule bajje nabagereka tayina following one kuba ne family bwava twagambye ejikuba family mwava nabagereka kanagambye ejikuba jimala wana jikuba nenjisanyawo nabagereka ayogala nnyo sente yaleeta kabaka namuswaza kabaka akuba nabagereka nze abamanyi ebyamaka kabaka akubye nabagereka banamumalamu obujozi mu public tayomba naye Sabasajja kabaka yajja ne koti etaliko pesa Sabasajja kabaka najja ne kanzu etali mu mpale mu mujikebere engato za kabaka zirabika empale ziwa empale mu kanzu teyalimu
ekyo kiba kitegeeza ki bannabagereka kabaka bannabagereka ategeeza nabagereka yamulekawo dda atutegeeza nabagereka mukozi wa ssente kabaka akubye nabagereka amukubye n'amuwaba ekyobula akasola kasolo nja kukuba olukuba nze bwe kituuka ku bwakabaka tewali ansinga nkuba nenkwambaza empale ogijjamu ogimuzaamu nina ebintu ebi ku Museveni gavumenti ne kabaka awo nze nkuba nenkujjawo kuba bonna bajjabuzi bonna basika vengeance akati nkubulya negamba nti ogome etya kabaka n'omugema nabagereka navayo when did nabagereka start telling us oyo mukozi wa ssente ako kalango takkirizibwa kwogera kuki wali baddewo omumbejja sebo omumbejja nabagereka tumuyita maama tumuyita sebo anoonya ssente kuba ebungereza gyava wa ssente ye wa ssente twala baana ngenda kutwala kati abaana beyatwala nga bembisairuzi bakike mu bizenjo baliwa lwaki tekyabatwalayo the moment when you have a cultural institution and you want to make money out of a cultural institution ogita era abo be bagamba nti abaagala okwefuula abaagala obwakabaka nti bakubanza I was with the kabaka before nabagereka I was the kabaka before Kasolo Mayaga has Mayaga denied nti ye n'omuvuka omulala bwe twabanga tudde ne kabaka naye omuvubuka olinga tomwogera bamuyita gundi wali naye erinnya ndyerabira oba ye talina buzibu bwe baleetanga soda Mayiga nga running boy ewakatende Mayiga nandamayininga banne bonna najja naleeta empologoma najolekeza najolekeza ekifaananyi kya Bikira Maria nekunamiri ekifaananyi Mayiga yakoze ebyobuwemu mu nsi muno bimufaanana nokankabaza engalabi ekangabala walerabeeko omwana wengalabi naye Mayiga engalabi ekangabala kati finally nga tuwunzika muzeeyi mirundi kino kyonna because I think next week this shall be done and nekidda munda intano tekigenda kudda munda one ate kidda munda kitya Nabagereka has lost. She was not looking after her husband. Two, Mayiga has lost. Kabaka yazze ne bamusalira keesi ya coffin. Kakati ekisinga obukulu muti mukimanyi. Ekisinga obukulu fa Abaganda. Kyengenda okubulya Abaganda tugenda kutuuza olukiiko olw'Abaganda ba intellectuals. Tugenda kusanga ekizibu. Saapolo Kaggwa yakwata Daudi Chwanga muto. Era Abaganda bakuba mukube genda osome. Saapolo Kaggwa yawandiika ebitabo 7 n'akola ne printing press. Saapolo Kaggwa weze Musoga. Okimanyi General Nalweyiso ava mu family y'aba Saapolo Kaggwa kyankubira. Saapolo Kaggwa weze Musoga. General Nalweyiso yali afumbiddwa omusajja w'amagye w'Amini. Badduka bonna paka Sudan. Ani akimanyi? Kyovula bankuba. Wagamba wamusonyiwa. Nange sikubwa. So nkuba mpunyanga enagisi. Nze ndi nagisi girinnya ko gikubeka ekusamukira. Buli yankubyeko yenno ndi awunya bakubye ne bamunyisa. Aha. Banyako bagerere banyako ne ate bekwekweya ku kamina mu nyango enyuma ebabuse. Buli yanyako banyako ne bekwekweya ku kamina mu nyango. Naye nyuma kyenjikose. Obalula bubaluzi. Mbagene batuse kugulu. Kakati nkugamba. Sebo. Nti ebyammengo tusamalize mmene. One. Abaganda fino kitegeera. Ndi mu constitution mulimu. Obadde kama mba intellectual muino tuula. Fino kutuula. Mwena tutuule. Mwi ekiseera kituse tusalewo ng'Abaganda. Institution mu government mulimu mu constitution mulimu bbiri. President Museveni yakomyawo government obate jakuba mu 66 kabaka nagigaana kuba etambulira ku democracy. Mu constitution mulimu kabaka as institution. Kabaka kye yakolanga yeyambisibwa b'amakubya n'oyo Mayiga n'abalala Kyewalabye Male tayinza kuziikibwa. Kyewalabye Male ne Kulubya bo balina kwokebwa bwokebwa bannange ebuli Kulubya
nti Kulubya naye bamuzika ayina kabuli akubya Abaganda n'abamalawo nedda nedda Kulubya n'Ekiwalabe mazze bajja kuzika ne Mayiga ayita okuzika Kabusenga ye wetumukwatirewo no bwalaga mu UCC ajjeko pulogulaamu zange kusuula eddala kitawe yagwa ddala kitawe okubiri yagwa ddala muto ono njaddi musuula Kabusenga bw'oba musajja nti wasabye bakuwa obwa board mu UCC ojjeko pulogulaamu Kabusenga tujja kutuukayo nja kukulagako okudda Esironko oliddeyo ng'oli mulalu nga kitaawe yagwa ddala kitaawe muto yagwa ddala naawe yagwa eddala kakati nkugamba obadde nga kye tulina okukola ng'Abaganda ngaffe Abaganda tulina okuddayo tutunuulire ku Museveni kye yatuwa mu 1955 twalina institution efaanana eyo Mayiga gyazanyiramu gyabbiramu ssente aba UNESCO bamuwa ssente amasiro simakole ki ye Mayiga yalowoozanga mbu buli kaseera ajja tubba okimanyi nti okumanya Mayiga musa bavuma Abaganda Mayiga muwalawe yafumbira omunyolo agaba ssente kashiya mu Ministry of Finance amubbirengayo ssente asasulenga mawe Mayiga nosacrificinga muwalawe ebunyolo ayogera nidda Mayiga mubuuze ti muwalawe yafumbirwana era ngano omwana bwakangabala bwati Mayiga kasakangabala bwati ng'embuzi ennume abanga kamusungusungu kasumulaba nga akangabala bwati kayina ddiiro kakangabala bwati nakangabala kasumulaba nga akangabadde kalubindize ng'omanya nti waliwo ddiiro saaba badde buli kaseera ayina akabada kabaza kasi yategeera nti Bobi Wine alese emmotoka naye najjayo ekimotoka kiri ekikale Museveni abawe tumulabangako Mayiga akangabadde bwati nk'embuzi ennume aba ayina akabadi kabala kasi akangabala nakangabala bwati Mayiga nakangabala nekalubirize nagenda mu Ggondi naye nazina n'obuwala obuto okuzina n'abawala abato deyesifulu Katikkiro no yuwenkanga how old are you Mayiga damulaba dda kakati nkugamba tuddeyo wali muzeeyi nkugambye yesebo nti tulina okusalawo ng'Abaganda whether through a referendum whether through a conference olwaleero Ssaabasajja Kabaka n'akisa omukono kino ekintu kya Kabaka yagaana nga taatawe Ssekabaka Muteesa yagaana okukkiriza democratic reforms in 1955 the Namirembe agreement yateekawo olukiiko lulondebwa Katikkiro alondebwa bulondebwa Muteesa n'alugaana nga Muteesa yayina ejjoogo bwayingira mu nnyumba n'atwala abakazi bwayingira mu kino erinnya lya Muteesa bamuyitanga Makala kwana bamalaya kugulu I'm telling you I'm not abusing but I'm telling you giving us facts nti Muteesa bamuyitanga Makala erinnya lye nickname Makala bali bamulonda kuba president nekyoni yagaana kakati ono Kabaka bamwikira eringa n'akomawo yalemesa political reforms Mutebi Kabaka Mutebi Ssaabasajja has also prevented political reforms kakati bw'ogaana nga bw'olaba wano bwe mbagamba ti olwaleero Museveni yejjawo term limits kye mwali badde musooka okukola nga mulwana kuzaawo ki term limits naye bwe munaafuna omuvubuka nga Bobi Wine n'akikwatamu nga tewali term Bobi limits Wine n'akikwatamu nga tewali nga alina emyaka anamu emeka 38 ajja kala kataffe ajja baga ntene nakisangawo tugende n'ekyo Bobi Wine oba omulala n'akikwatamu nga temulina term limits mujja kiwulira the moment if we get a new parliament what the new parliament has to do is to return term limits because the moment you reinstate term limits tewali alizijjawo zaaliwo ne muzijjawo bwemuzijjawo tewaba bazijjawo kakati ne mu Buganda nina okumanya ti ku institution zino ebbiri eziri mu constitution gavumenti oba tejjakuba mu nkaaga Museveni agituliza ye Kabaka n'asalawo akolewo ekiki singa Mayiga akikwatanire n'Abagere nga Ssemakokere wa myaka egi tujja kiiwa bana Abagere n'Abagere kane Mayiga tebatusinza maanyi akandi tubavaasi Buganda netubalaga kakati it's the interest of Kabaka Mutebi omanyi Kabaka ku ssente zino eziriwo Kabaka wa Buganda alondebwa mu lukiiko lwa Buganda si lwe luno
olukiiko lwa Buganda olulonda kabaka lubeeramu abaka 83 abasatu kabaka yabalonda 6 balondiddwa baatu n'abiri ab'amasaka kati 18 olwaleero ku ssente eziri mu Uganda ne Mayiga oyinza okusanga nga ne Ssemakookiro tasikidde taatawo nga Nnabagereka ne Mayiga balina obwakabaka gye babutuuza okitegedde kyegambye kitegedde nti olukiiko mu ndagaano y'olwenda olonda kabaka teruliiwo kino ekiriwo kya kabaka kiri manipulatable bonna yabaleeta bwe babagula ngaokugula bwe kuli Ssemakookiro ayinza obutafuka ne baleeta omulala owa ssente 2 mu regional gundi regional tier kubamba nti bakimanyi gavumenti ya Buganda obate gye yakuba yali ya region era bw'osoma maapu y'ekiseera ekyo Buganda region central region bagita region Buganda Emmengo waliyo central region government tewaliwo federal kabaka n'agigaana n'addira amannya amakadde Buganda Land Board no Buganda Land Board etekwata ku mayiro 9 kubanga eno terina buyinza kusala misango naki nosanga omusajja nga mukubuya omufere makubi atanejjeno how can you become an attorney nga toyina buyinza busala misango constitution government eri Emmengo gye yeyita attorney general terina buyinza bwakiramuzi busala misango kakati nkugamba Ssaabasajja kabaka atunula Ssaabasajja kabaka alaba akubidde Nnaabagereka kakati nganza ayina abakazi ab'ekyekyo nasanyuse nnyo nga kabaka akuba Nnaabagereka kabaka yakubye Nnaabagereka kabaka yakubye n'amugyamu obujozi bwonna n'amuswaza ne bajja omugema n'atanyega ye n'ayogera gwani oli mumbejja oli Katikkiro wa Buganda oli Nnaabagereka yaswa mbadde manyi nti bebakuwasa ofuuka queen baagala omuleta alireko ssente bamulese bano kali mu gavumenti ga change kano ka Diana Nnaabagereka kabaka yakubye Nnaabagereka embooko n'ezira ewaka anti nange abakazi bwe bate bwe bakola abakazi bwe bate bwe bakola nze kasa mukazi wange akanti sirimu nfuwa n'oluwa abantu bategeera ti mwendi nange mbayina abajozi abanzigalira mu nju mana kankubuulire kisukulu kyange kikika jjajja po kinyiifu nalitegera ekyo ekigamba kyalaba jjajja wakyo omukazi nga nkuba oluyi nesimuddiza kati kyo nekitandika okunzenya jjajja bo mbobogola lwaki tomukubye kakati abakazi abo kyemuva mulaba nga batujooga balina banyinaabwe aba Lady Pepa ne bukedde bomukuba oluyi nasimba ngaddukira mawulire nga Matemba avaayo kati abakazi batujoze ekimala abakazi batujoze gwano wakanabi yagamba naye nti abakazi nemirundi omukazi amukuba oluyi bankuba gwekiwete bakazi bange bakuba empiri ndetambulira novaawo nogenda kubanga manyi nti abantu balooza ndi mulalu bw'omuddiza booti sijja kuwangula nabooki ntalo ankyapali naye abakazi batujoze kabaka yakubye Nnaabagereka Ssaabasajja kabaka awangale yakubye Nnaabagereka namukuba namuteekawo baze ne bamugema kabaka n'asirika nange bwejje wange kyenkola kasita omukazi akuleetayo nga nze sikuwagala sinyiga kigambo ng'osirika nti ajja nakukimayimu gwe abagenyi ne bajja waka kasajja kuokulotyo abagenyi ne bajja waka notajja mpabuuzaako nange kyenkola nzija mudiro nezirika ate nankyapanga abagenyi webale kabaka yakubye namuwanika okugulu waggulu bwona namuwanika kabaka bamugemye yesirise busirisi
n'abagereka nejo kubanga ayagala sente kakati we must think as Baganda. But isn't that techiraga nti there is a bigger problem? Yes, obviously. And what is the solution going forward? Like in the central government, where we don't have a term limit. If we get a younger man, like a Bubuwai, or whether we get somebody else, because me, you know, the Americans are grooming somebody in Uganda. Bubuwai is just hunting a dog. Of America, but you know, Mutu Uganda go back after Uganda. Nemus of Intamu, using Mumai. Of America, we will never mulava. Bivacola, Kukola Chino College. They have already groomed a successor to Museveni. Erampandi Sakatabokan 2024 wetukoma Museveni akoma 2024 I predicted wajja kwera ku crisis in 2024 somebody is taking over. I predict obonzi tanzita kagati nkugamba what we should do currently, what Museveni can help us to do, reinstate the term limits. 1. Tutegere. 2. A president of Uganda must register 8 or 50% in all regions of Uganda, so that we market. We are moving towards Kenya, and where the Banyankole, Western Uganda, Konayo, and they present a lead of Wangula. Ngakati Wembagam to speaker. Abanyankole kuba nasala waba Western bayina bakabameka kati eri tumwina agaba sente nankabirwa agaba sente tibasule kada jagala mbabuli. Let me speak now. The moment you drop Kadaga, it means that the mafias have taken over the government. It is now state capture. State capture means that the mafias have taken over all the institutions. It will lead to an American invasion. Bajapakuma, Ujakula Bayaka, Tati Abajungu Bamutute, ye, Abajungu Bamutute, Babudida, Baigenda could take on Bakomando, America taking the Kureka Wangali, and America will not reverse its decisions. The moment you remove Kadaka, it will Nankabiro, no George will know Gamatama, Gamilinga, Kalimugundi. The moment you remove Kadaka, it means that the mafias omaiche bakoze but some seven tukutedo nganda afoke speaker mubanga towa dollar ni do nze che Kadaga ne bamuwangula mu kalulu kuba speaker nakirizo kwa faiz nyam bamalewo Kadaga de uwe ejobu nankabirwa ne banne ejobu ly'ababbiwano abamafia abajozi. Yefu Kadaga accepts to serve in the government after being humiliated. Attack her, she will become a legitimate target. Because for me, I know that these people, the moment Kadaga leaves, Bamafia never taking over. It will lead to what we call state capture. The American Marines will invade Uganda. A joker, Nankabiro joker, joga abantu bane jogole batujozemu ne balowooza nti kubanga the criminals fear change. Tulina kwatona, tulina mujoga, tulina kukola ki, tulina kujja ku Kadaga, tulina kubanga Kadaga kati kukimanyi. I'm mentioning this case in Serena. Serena bavunana banegana asatu mbabiri. A Kenyan, 2 Chinese, a Rwandese, kubanga babadi batunda ba refugees ewero. Kakati which country is this? Gundi omusango gwe Congo baguzemu mwaka bakisangani. Kakati America chibakoze bilioni zaabwe. Anti America chibakoze bakuta setisiza ababbi bano bebagobyeyo. Bazunde basasule Congo. The remaining amount of all assets of thieves are going to be sold by this government. I'm telling you, me, I know what is happening. Chobulabo yomwana namugana mutu ala mu America. I know what the Americans are doing.
nti mbabuulya ne bagamba nti wano waliwo abantu 45 ab'amaanyi ennyo bemumanyi mu ggwanga muno kuggyeko Museveni minus Museveni bazimba Zoom bwe bagizimba eriko abantu 45 nga bagiyita fellowship nga kibiina ky'ababbi. Museveni abagamba banna ekibiina ekyo mukikolemu as a think tank, babba amasannyalaze, babba emmere, babba sente za covid, and these are very powerful people. Gwolowooza ndi Museveni musiru okugamba nti mukwate waliki mukwate tuli agenda muleya mubasibi. Museveni amanyi yabba sente. Don't think nti batuli agenda bamaanyi nnyo eyali. Museveni amanyi yazibba. Kati ye kyategeeza bano sending a message ti ne bwe mulowooza nti oyo w'amaanyi nnyo eyabalagira okubba $50 million yazibba bamumanyi eyaleeta kampuni eteekamu emitima. Museveni amumanyi. These are family members. Kati ye Museveni kyakoze bw'ategedde ti ba family members be babba ye tagenda kuvaayo kukuba abeewuwo. Yagamba gwe bw'okkiriza bakozese gwe gwensiba. Okimanyi nti waliki Museveni alagira dda waliki ne tuli agenda babasibe babba millions of dollars 5 ate babadde baba appointees. Kitutu na receiving appointment. Museveni amanye yabba sente yazirya wa family ye. Olowooza Museveni tamumanyi eyalya sente $50 million Museveni amumanyi wa family ye. Naye waliwo ekintu kyesitategeera. Leero mu monitor balaze nti babba trillion 11. Naye tumwe akasajja ka New Vision tekalimu ke babadde batwalayo kitutu nokwata ababana mbesiimisa. Waliwo omusajja bayita Lutwama kitutu yamusiba n'aleeta akawala ke bayita gooni nze muba kunsiba mu kkomera basajja mmwe mujooga naye alinsiba mu kkomera nja muttirawo. Alinsiba mu kkomera talisigaza mwana. Abasajja bano batujooga nnyo ne batunia ku mitwe. Kati ye Museveni kankubuuli. Museveni amanyi nti abantu be babba. Museveni amanyi nti gwe ani yabba ssente za leedi $650 million n'azeetikka ne bamutwala mu factory eya Batule naye nga $650 million mu education bazibbi. Ani ali mu education? Abanyampisa swaga wali wanyampapo abanyankole bedda banyampisanga kiniga nga bali akalo naye kakatulina abanyankole abanyampisa swaga yetasindika atulaba ku channel yaffe eno Tobuuka Bulango tewerabira subscribing and tell a friend to tell a friend. Museveni knows that the people who have been stealing money in government are his family members. Okay. Na ye kyakoze kiri eki ye akutte bawaliki eyabba ssente za millions of dollars 5 amumanyi eyateekayo emiti emifu amumanyi. Omanyi oyo tuli agenda yawasa muwala wani tuli agenda sibo naye yawasa mu family tuli agenda oyo ali mu ggulu naye yawasa mu family. Lwaki Museveni yagala bamukwate? Museveni is telling a message to the people he is going to appoint nti bw'okkiriza abo bakubbe nja kusirinza ensiba kyovula banjokola omulenzi ono yampona njagala mubbe nyondo nazaala we akkirize mubbe mwasizza ndi oniye ku mutwe gwe nalaba nga tuyalumwa. Tetugenda kusukawo wano olunaku olwaleero mwebale nnyo okubeera nga mutulaba ebbanga lino lyonna mugane muyingire jema next time. Bye bye. Mugane okubajooga.